ky'omwami wange n'akwatibwa gafula n'emusangayo naye bantulugunya nze nga wengenda okusimba layini y'emmere mu kifo ky'okugiika baginjuwira. Oh, subhanallah. Naye Katonda ono talya nguzi we yakola enteekateeka y'okukwatibwa kwange yansanga ndina muwala wange oyo yannwanirira ng'akuba n'abalongo to save me. Kati ate n'alongo naye n'atandika okubaluma ne batandika okumuteekamu ebigambo nga buli we bamusanga bamusooseko ebigambo biki lwaki wekufaako kati oli ku deportation lwaki weefuula akyamukolera. Omwana yabaddamu ekintu kimu nti nze oli mukama wange mmwe sibamanyi. Era kama musa bambi mukazi mulungi bambi kati olaba esi zaatukubanga nnyo kyova olaba twakosebwa nnyo nze n'ennaalo kati waliwo ekifo nga tusobola okugendawo ne tuwumulirayoko ngawo waliwo akasana mu prison naye nga bannayuganda we bansanga eyo oba neewunzisebwe nti nga banninnya ku magulu ne bantambulirako. Omunnayuganda yantulugunyizza mu Yekkomera bankers naye nafuze obuntu bulamu ate nga neebaza Allah eyabumpadde nga ndaba balabe nze nga buli wempitawo nga ngenda mu ttooyi nga bakuba enduulu nga baseka naawe opama mu ttooyi gye tupama wakulengera ng'otudde ku katandako olya kubusi ng'agamba naawe olya kubusi bantulugunya mentally. But Ugandans naye Katonda yamala n'akimpisaamu kati ate tekyabamalira okugumiikiriza bwe nakozesa mu prison e Saudi tebabamalira we natuuka wano ne bamakinga sure nti bateeka mu baana ebigambo bajje bansibeko emisango. Abaana ne bajja ne bannumiriza abamu ne bampaayiriza n'okumpaayiriza nalemererwa. Waliwo eyaŋŋamba weegaana omusango ne ŋŋamba nedda sigenda kubeegaana kubanga we baali batukwata twali ffenna sijja kubeegaana nze kamba akkirize tulabe Allah kitagenda tusalirawo kubanga omuntu okukkiriza mukwano gadde kudungu amagezi gembawa. Olaba maama kiyumbawo oyo gw'olaba gw'olowooza nti akweragirako gw'olowooza nti ali selfish gw'oyogerera nti atuggyako ssente zaffe mukwano. First of all amayumba ge tuwangaaliramu ku ddungu tugapangisa. Of course. Lwaki ng'osuubira okujja okubeera ewa ddooni nga toyagala na kusasula rent? Sasula rent ebisinga okubaluma ebyo mami onywa weebaka. Bamama biyumba bwe mubawa ebitiibwa banange muyige okubeera abeetowaze kigenda abawanguza mu nsi eno. Naye mwagala mumanyira mama biyumba mubakolako bisitoole mukola ki banange oli Katonda okutuuka okumuwa ekiyumba na okutuuka okumuwa connection aba alina gye yava. Ze banka zimbadde ngenda kumala emyaka 7 mu Saudi. Kati gwe yakajja myaka 2 myaka 3 mwaka gumu lwaki obeera oyagala kukompitinga nange? Okitegeera abaana abawala we bajja ne bakusanga mu nnyumba eyiyo oba babeera baagala bakusange nga embeera gye balimu. Kati nze singa mbeera mu mbeera yammwe ani anaayamba munno? Bw'osanga nga munno ng'akusingako olina kukkiriza nawe okuwanvuya. Omanyi mami nti ekyo ekintu kiri nnyo mu bakazi nti abakazi ayagala nnyo kompitinga n'omukisa gwa munne. Weebale that money mindset bawange yafuba nnyo n'abanga buli ekyetaagisa asobole okusindika ne zibeerawo. So Allah yemwebaza mu buli mbeera yonna ate wakitiibwa Allah ayanukula edduwa z'abaddu be kasita obanga toyawukanye kumutengereza buli ssaawa. Ebigezo ebijja kujja n'ebisingako abantu baluzinga abaana baabwe. Omanyi obugero tebuggwaayo wano mu nsi mwendi omusajja omukyalo omulala yaluzinga omwana we
naye ekigambo kimu kye yagamba omwana we yafiira mu stampede waliwo omuwala munnayuganda yali hijabi mungu n'amutwala okugenda okukyagala sitaani n'amukema n'afiira mu stampede omukyala n'agamba alhamdulillah naye ng'omukyalo yali azaala olunaku lwe yafiira omwana ne wayitawo emyezi 6 omukyalo n'afuna olubuto olulala yali yanoonya olubuto nga lwabula laba mungu bw'atwala omwana ono laba myezi 6 omukazi bw'afuna olubuto olulala ng'omwana gwe yakafiira omwana mukulu ali mu myaka opposite 2 naye nga yanoonya olubuto ne lugaana so buli mbeera yonna don wallahi mungu alina ekirungi kyaleetamu era kijja kujja naye lwakuba mungu tasobola kukubira simu kugamba naye gwe era omutima gugujja kukujjukiza gukulage kukugambe ekirungi nze nafiirako omwana I was 17 years yafa nga simanyi na muntu afa yafa mbese bwe yakaaba ennyo namujja ku katanda nemubeeka ku mugongo kwe yafiira bagenda okumuzijjako nga manti I was 17 years sibitegeera naye we nali nkaaba mukyala yajja n'aŋŋamba weebaze Allah nti atutte mwana tatutte musajja kati osinga akututteko omusajja nojja kuzaala omulala kale nga yakakiŋŋamba nalabanga maybe she was provoking me naye at the end of that Allah yamala nansasula nampaamu omwana omulungi so fe obusiraamu butugamba nti ekibi kimu wabaayo ebirungi ebibiri emabega ebikigoberera kyova olaba nti nze natudde wentudde nga sirina pressure abaana babadde basuubira nti ngenda kuvaayo maybe I've faded nkoze nze ekintu kye nakkiriza mu nsi muno mindset buli lw'okkiriza Allah ebisigadde osigala biraba bulabi ate naye n'asinziira ku kukkiriza bw'olina mu mutima gwo n'okumutya n'okumwogerako n'akulwanira entalo zo yambiikiriridde buli abaali bessunga okundabisa drone yeyankwata abasirikale bankwata nga 16 nali mu makkati ga bubinti nga tusobola nakumanya nti olwo bafulumya yeddomu mba nfuluma bweti nga banyingiza drone baga zange bazipaakinga n'abaali bazze okunona ku kisaawe bavuga emmotoka nga bangoberera emabega okitegeera so ku lw'ensonga eyo yonna yonna yali nteekateeka ya Allah kubeera nga tibasobola kundabisa yonna yonna Katonda yakola kyo yabikola nze nno munnange mbadde ndowooza firimu nga mmanyi bino bya TikTok naliko kati olaba we nali munda mu sales muwala wange nakozesaako essimu ye nenkuleetinga account mu maanya nenkiteekako nnyindo za minyattu lunaku olwo wali ku live gwe Dr. Peyton oyo Godfather ne nani ono up the boss nensindika request naye kuba nti omanyi we tujjira mu gundi mwezo accounts empya kiba kizibu omuntu okubikogonaizinga naye nga nagezaako okusindika request on that day nga nina kyenjagala okwogerako eri eggwanga naye nali mmanyi ebintu bya app eno bizibu era oyinza okulowooza olumonoga naye mmanyi nze firimu ate storage oliro ebintu byesidiginga nnyo so much kubigenda munda koza abantu buli muntu kyasanga kyayogera ono nayogera kino ono nayogera kiri so naye ate bwe ndaba ku airport ne ndaba Calvin ne ŋŋamba ate ayogera ne nga naye ne ŋŋamba nti mungu kyonna kyanaabageze it's not the end of the world wazze waka kyonna kyekiri wazze waka mungu ajja kukusitula akutwala ate yinza okuba nga ne lizikiyo nga lizikiyo eri Uganda nga waliwo aba mukyamu nze nkuwagira emirundi 10 ku 10 kusabira mikisa era kyenjagala owangule buli kimu sijja kugera bulungi essanyu linzita webale kujja n'otubuuzaako ng'otuuse Uganda abala beekweka obala kujja n'otubuuzaako bambi ne tuddamu ne ku mutima kuba ojja tuwulira amawulire byanjwanjwa emikutu giweereza amawulire abantu bakwagala ddooni beera bulungi nnyo kale muganda wange nawe siba bulungi batukuza batugamba abantu abakulu tubawe ekitiibwa omuntu ovayo n'agamba mukozi
Omukakabaka teyalamusa Bobi Wine ate ne bamala ne bateekayo ebifaananyi ne bamugamba nti ate wano yabadde abuuzaani. Atalina byatugamba naye ge bifaaza yeewumuzeemu naye nga ffe tukwagala nnyo. Era tukusabiriza. Thank you so much. Thank you so much. China. Makuza bini. Makuza how to go. Okay. It's too much. Okay, thank you. Thank you. Yes, Donny. Yes, yes, Jeff, from what? Oh, Cambodia. Nze kukulisayo n'okulabika nti oli mulamu kyakikuba tukikuba paka lasti nalo. Amina. Kusabira. Mwebale kusabira baganda tuline ekyagula ati wakayekute. The guest is already off. Prime. Banange mulowooza sibabuuzizzaako. Nina okugenda okurestinga bayisaawa 2 ndina okubeera mu ddwaliro. So tulina appointment with the doctor because we are sick. So tomorrow by sawa bulumi bungi temugwamu maanyi. Allah ajja kukola enteekateeka. Bannange ya Rabbi ya Allah kuyambire mukwano okomewo emitima gyatumenyese ekirala oweddemu amaanyi tukyaffe abayita mu mbeera gye twayisibwamu temuggwamu maanyi. Mweyongere okututuukirira. Bakyasobola okuyamba. Tusimba emiti ne tugifukirira ne giranda nga tulina emilandira. Aha. Ate kati mwe abalabe ba mami wange abalooza nti mwamuwangudde mumwongera maanyi. Ono gwe mukuba ali blessed. Bannaye waliwo ekintu okubanga omuntu ali blessed. Bannange ekyo kyabalema okutegeera ddota kyabalemera ddala. Kati ngenda omuntu abeera blessed. Ensawo kago gwe najja naye nga bw'omanyi nti n'omuntu buli lw'obeera n'omusajja wo ng'akulowoozaako yatunuulira embeera gye ntuuseemu n'amanya nti kati mukazi wange yeetaaga engoye. Yatuula mu nnyumba yekka ne yeepaakingira ensawo n'azireeta paka ku prison. Naye abakazi be baadipootinga n'ebu laputopu effutwa ye yabaleetera okukuba amasimu. Mama mulimu amasimu, mulimu zi laputopu, mulimu gadgets, biki. Naye bannange baaswala ku lunaku lwe banza kago yange tebaasangamu wadde kasimu wadde naaka. Ate dadi yakola bulungi okugyamu essimu zo ez'ebbeeyi bandizitutte ate wandizisigaza. Zonna yazisigaza. Era ategeera. Wenakiwulira ne ŋŋamba ye naye lwaki azireseero. Naye ate bwenamala n'ekitegeera nasirika nemanya nti Katonda teyeerabira baddu be yayisiza ku bba wange oyo gwe bayita Allah. Oyo gwe bayita Allah. So kati walaba baaga ezo zaali zibaluma. Omwana omu yagamba airport nga bagenda kunkwata nga polisi enkimye. N'agamba ye n'ebyo ebibaaga ebimwewaza kyetaaga ne babimuggyako n'afuluma wano nga talina kyayina. Wulira mami. My question goes back to you. Omukyalo baali bakuyita Betty. Kati ebintu ebyo kati baabinziriza mukwano wali obitwala wuwo oba. Naye kirala omukyalo oyo yantulugunya mu kkomera. Omukyala gwe bayita Betty. N'atuuka n'okuŋŋaŋŋa mu kkomera singa bakkiriza okuleeta obutwa yandibumpadde wulire ekyewuunyisa. Tuba tutuuka ku ssaawa y'okutudipootinga batuwadde amasimu gaffe. We yakwata essimu bw'ati
messages yasangako nga maama we yafa bamuziika ennaku 2 emabega. Oh, that is Allah. Oyo Allah. Muwulira amaanyi ago banemuwulire bulungi. Tudde ng'abaana bajja okuŋŋamba nti no maama wa Betty afudde. Nagamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nemala nenyongerako proverb y'Abaganda egamba nti kyoyagaliza muka kitaawo kitta nnyoko. Kitta nnyoko. Omukyalo oyo yagamba mbunze singa obutwa bwali busobola okuyingira mu prison yandibumpadde n'ensirira ye Uganda nga ndi mu boxi. Naye Allah yamulaga. Allah yamujjululako maama we. Subhanallah. Allah. Bagenda okutuuka okumudipotinga nga n'agoogera talina. Nga Allah kutudde nteegateega. So sikirungi kwagaliza mwana wa munno kibi. Waliwo abaana bantulugunya nnyo. Ndi bulungi ogamba otya Keza Marion. Oh, darling, don't cry. Mukama yabale kubanga muwalipula. Amina. Bambi, sorry mkwano, sorry, do not cry, darling. Sorry. Amalize ne mwala wange. Ate wano awolofu. Mama nze network ate nga ebakulaba netandika okwetanga ebadde ki? Nga nkulaba bulungi. Naye nga bannange Saudi twavuddemu omuntu omukulu. Saudi twavuddemu ekikonge ekinene nnyonze. Ndi mu bulumi bw'amaanyi. Era singa nsobola tukira gavumenti baneddoni nekukomyawo bannaaye n'obeera nga gwatuyamba. Watuleseewo bannaaye nze n'amaanyi gampwedde kakubula eddoni mami ne namba ya bbaawo ya kitange eri wano nagisa wano ku kisenge. In case of anything banenkuba essimu. Naye banaye bakadama b'e Saudi tulage obulumi bwaffe Mukama atusaasire eddoni wamuze. Tumusabire awone. Bannange eddoni waffe Mukama akuwa obuwangazi akuwa obuwanguzi wonna w'onodda. Atukutuwangaalize mukwano nze manye yeesiga Allah tasobola kukuvaamu. Ebibi bino byokugasimanga okola ebibi byokola bya bulijjo. Bannaye muleme kulabanga bibi ya muntu byokka. Tugenda kubonaabona e Saudi abaana abali e Saudi embeera gye zirimu mugimanyi. Tutuuka n'okutuuka okwagala okwetuga. Mukimanyiko ng'abaana baali bakendeera okubonaabona. Badde mukyawulirako bwekiri abaana tubadde tukendedde. Nga buli abonaabona dona amuyamba. Naye omuntu gwe mulwanyisiza mmanyi abantu baali anda abaana balina mu Saudi baleseeyo. Naye abaana Uganda muli babi nnyo. Mutuleetera okwekyawa. Dono yadde ayina abantu oyo mabega omulaba. Abantu nga 10 ba 10 nga 2 bonna nga bali mu wansi wa bigere bye. Mulooza abaana yabaleseewa. Bana Uganda mube n'emitima. Abana Uganda muli babi. Temulabanga nsobi za muntu zokka. Mulabe n'ebirungi bye. Temusobola kwanyisa muntu alina Katonda. Temusobola kwanyisa muntu asaala kitwala ttaawo ne mumusobola mwe bakafiiri mmwe abatasaala. Teri muntu asaala ng'osanyukirako munno ng'ali mu kizibu. Tosaala. Muli bakafiiri kyekisinza obbabonyabonya ku nsi. Munno ali mu kizibu n'aba yakusobya nga munno ali mu kizibu okakkana. Ng'ali mu kizibu n'ogamba mami ali mu kizibu gatukakane tumusabire. Naye mwenna mwalaga obusungu bwonna bwe yasobya. Mwandibadde mugamba nti ali mu kizibu gatukakane. Tosanyukiranga munno ng'ali mu kizibu. Tosanyukiranga munno ng'ali mu kizibu bannange. Ono Doni mami abadde eri Saudi. Wadde abadde alina byakola ebibi. No one is perfect. Ugandans mulina okukimanya. Abadde akola ekibi ng'ayogera ku baana. Naye nze mami ono wadde abadde ayogera. Nze gwe nayigirako buli kimu. Gwe nayigirako nti omuntu alina okukola. Gwe nayigirako nti omukazi alina okukola. Yandeetera obuvumu okumanya nti nyina okukola. Abadde ayogera. Nze mbadde mbeera nnyo ku live ze okumuyita mami okumuwa ekitiibwa ekyo.
namuwulira ebigambo bye banne muwulirenga ebigambo omuntu ebimuvaamu ebirungi kimanyi mukimanyi abali mu buyumba mukimanyi n'amawanga amalala naye wano tegaliwo kubanga bwe tutunuulira nze natuula wansi nenjogerako ne looya wange ne mugamba naye looya webanga ddala bantaddeko omusango gwa human trafficking okay naye emisango nagiziza Saudi Arabia lwaki wano bandipoti lwaki wano ate bankwata ne bansiba kubanga Saudi Arabia yankwata nenkuuma mu prison nensavinga ekibonerezo nendipotinga naye lwaki olwa bantuuziza wano looya wange yaŋŋamba ensonga gy'oyogedde eyo nkulu naye okusinziira Uganda yaffe engeri gyeri nti amateeka gatwala bwetyo ensonga eyo bw'oba oli wakugikola first of all nja kusaba Allah kikuteekeremu emikisa kubanga ekintu Allah kya blessing Allah asobola okublessingira omuntu awantu wonna naye kikole in privacy sigenda kikola kankikuddemu kuba omusajja namugambye ne audio njajja okusindika mbadde ojja kuva ne box namugambye olaba kutedde oli Asiya byabakoledde nga abadde abasiza n'obbasiza ate nambuuza sokolize doni sokolize nambuuza ate amatishaati ngakwera ekinemu amatishaati gagabe ekyo nkivuddemu nenkiwummuza kubanga doni bamala okubakwata buli omu asirike naye nze abaana baavaayo ekibinja ky'abaana baabakwata okuva mu airport baatudipotinga abannayuganda 50 bakazi 48 n'abasajja 2 bankutte bantu ne baŋŋamba walina ensawo 6 zonna zijjeeyo nensitula kago wange ne tumuteeka mu RI n'ayitawo bulungi